Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Tukulamusizaako nnyo ali ku mukuto gwa There is Still Hope kwaniza mu programu yaffe gye tusaba okuludde olunaku olwaleero. Tugulewo n'essaala Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi. Tukwebaza kuba abasumba baffe bonna okwetoloola Uganda n'okwetoloola eggwanga n'amawanga agatwetoolodde n'ensi yonna mu bufunze. Mukama n'akaseera kano tusabye otulungamye nga tusiima abaweereza abo balina kye bakoze. Nzijukira we nsoma Miriam bwe baayomba bagamba no Musa awasa atya omusopiya Musa ayonoonye amaaso ga Katonda. Mukama n'agamba mmwe njogera nammwe mu birooto ono omuweereza wange njogera n'emaaso ku maaso. Kitegeeza bo baalina endaba gye balabamu Musa ng'omwonoonyi naye ate Mukama ng'amulaba bulala. Mukama naffe tusabye otuggyeko ago amaaso ba Miriam ge baalina tutandika okulaba nga woolaba okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina era amina ya nange nyongera okukwanirizaako ate mu edition yaffe eno gye tusaba okuluddayo olunaku lwaleero mu linnya erya Yesu. Kale olunaku olwaleero tugenze ku UCC Kasubi. Omukama waatugayita olutandikira United Christian Center. Wali omugenzi Senfuma Mukama gwe yawummuza yakola omulimu gwe omutume yali omutume kakati yalekawo ono bamuyite taata mwegopako ebintu bingi omulaba mwoshinga the man is humble. Ekinani kyembalina okugamba omusajja kale bamuyita Bishop Dr. Joseph Serumaga ne Mami Sara Serumaga. Bonna situsobola kugawulise mu Bayibuli egamba etya buliwola bw'amaanyi mabegawe wabeerawo omukyalo w'amaanyi kati wamu wali tubalese bombi bwe kiri. So banange buweereza bungi omukulembeze kaavaawo bukulibwa nnyo tebusigala kyekimu naye bankubuule ina amaanyi mubanga tewawulira mawulire nga tewagalaba oyinza olowooza omugenzi akyaliwo ebintu bikyatambulira ddala nga weebyali ng'oyabireka bitambula ate waliwo ne physical development gy'olaba eyongeddeko bwe kiri mu guno omwaka basobodde okumaliriza ekizimbe naye bakimaze ky'ekkanisa bakimaze manyi waliwo omusigire gw'olekawo n'asooka azza ku mumwa buli kantu. Ojjukiza akagero k'Abaganda kabagamba omusigire amala bitono nga buli kamwaza nga nafuuka dikiteeta nga tavaako yansalawo biki naye nkubuulire nze yakoze akoledde ddala omulimu agutwalidde ddala mu maaso. It was the perfect replacement. Era nze ntera okwogera nti bukyandokoka bayitawe eyo gundi ministry ensomooza nnyo challenge eyo anasobola okikola obuweereza obwenkaniddeawo ensomooleza ddala n'ofuna omuntu gw'otalinaako wadde kakwate n'omu obuweereza. Nsumba b'ennaku zino batendese baana baabwe tebaagala kuta kintu okitegeera nawe ebintu obiraba naye n'ogondera eddoboozi lya Katonda ekintu kirungi nnyo. So leero twebaza Dr. Bishop Joseph ne Mami Sara Serumaga ne kuku nga tukyali ku Inamaani eyo nsooka okwebaza ne eyali vision beera waayo wamu n'omukyala though yadde omusajja yagenda naye omukyala kyakola akyaliwo. Omanyi kitwala ddala okubanga ofuna okubikulirwa okwo omuntu nti yalina okola ki ate kankubira ennaku zino singa yali mukyala tamanyi Katonda yali tabusaati mukitegeera yani biyombeddemu naye bambi naye abeera erinaatunga. She's humble. Bamuwadde okuweereza lwaweereza. Imagine bintu ya bba wange erira tulina n'abaana kusana ne banange
kati UCC zizimu ku ministry mu Uganda enene ekyokubiri yemu yevuganya enamba emu oba n'enamba bbiri ku ministry oba kubuweereza oyinza okusomesa ku muntu w'omunda somesa nnyo omuntu w'omunda ku mutima esomesa nnyo nze ndwawo balaba kibake sibalabanga nako kizibu ndwawo bakusomesa n'otegeera omuntu w'omunda yaani that's perfect nnyo ate ekirala twebaza muzeeyi Serumaga okusigala nga akyakipinze vision omusingi ogw'obuweereza n'atakyusa muli omuntu ajja n'akukyusakyusa naletawo bannabbi be n'akola kyawo bakyali ku kiri nana ekintu kyakyenegumba ku muzeeyi nsitera mulabalaba katuuti ndwawo okumulabalaba Sande baba ne service nga 3 nzo mulaba muemu oluusi ndala waliwo abaweereza naye omusumba naye siba katuuti morning service neyegayirira wawa instructions ow'ebyuma walagirira ba Asha yagenda obuulira neyevuunula n'okwevuunula okamulika kati gwe ovaaki ne second service watyo counseling emuli yegwali awo gw'omwotyo omulaba awumule ku kuyingiza byuma awawumulira abawa bikimakoki Asha mina mulimu nakubala abamu birabo abazima bali bakyalina mentality ya Musa nga mukodo mwetana Musa gundi amkowa nyondo amusanga nga afana bulayi emigugu miyitirivu ayokulaba abantu energy ngemisango mingi nnyo agagundi ofa why don't you appoint assist you giri emizibu gye baba kuleetera buno butondo bugwerawo yabye enkoko eyasozeza oli eyamusaze byonna gwe ekisooka wabawo dire okimanya wamu tebafuna judgment at last time egenda okuja nga tekyalina n'amakulu nga yayitako dda zirenga kooti z'ensi gyemmanyi munaye ensi eyo ngwejjusa n'ekikututeyo okuloota eri ensi akati is a humble man sajja mwetowaze nnyo nnyo niwaba takumanyi nomugabiza njala kwogerako naawe he can't react nga atakumanyi akuwa obudde mukakamu bano okusanga abasumba abali ku level eyo naaba ng'alina ekibiina ekyenkana kityo nga mukakamu waatyo muganda wange baba tebagambibwako baba n'amagye gyali tobalaba ebawunsa bibeeramu ate nga yemukulembera naye bishop alina gundi alina bamuguma naye baluwa alina omwoyo omutukuvu kituufu awo kyo nkimanyi terina abalala bebo balina eyo gwalina bebo babodegaadi be ne bamalayika talina kirungi nnyo ekyo nkyagala nnyo talinayo wadde wakasaala mutambulirako teri yadde kirabika ye tabimanyi tamanyi ensi gyalimu alina okulya eswaga kirabika abantu batambula na bataliyoni namba bamwigala balidde eswaga ayita wano n'ogamba nabbanja oba jjajja mukyala yayitawo olukungirnebagamba Reverend Pastor Bishop Reverend nti yayise waneeno bannange munsi eri bagamba nti nno esente y'omulimu omusolo ebonaabona kati wano mu kyaki kiba ki kimu kyakumi kyekibonaabona sente ya mukama edaaga edooba kuba esente ya Katonda naye be bagireetera they are not good stewards si bawanika balungi ekyokubiri tugambiza hambo omusajja mwetowaze nnyo Katonda agamba atya abeetwaza alikola ki abagulumiza naye abo abamalala abegulumiza abakakkanya
ekirala he gives respect. Awa buli muntu ekitiibwa. Oba ogire mu kiti ki he listens to you. Takujudging by dressing code, takujudging by language, takujudging by means of transport. Bwe kiri akuwa obudde bwa bukuwa nova ng'omatidde. Okitegedde? He doesn't mu Buganda bakira batya? Ekirwa? Despise. Tanyooma. Kuba kunyooma. Tanyooma awaaki awa respect. Kuba kunyooma. Despise kuba kunyooma. Tanyooma. So keeping the fire burning. Akuuma ekyo omuliro nga gukyayaka. Ekkanisa. Ne project zonna ez'ekkanisa zikyagenda mu maaso. Alabaka abamu nga bayomba baale ebbanka gye batandise kuba batandikawo inamaanisako. Yeah, that's good. That's good. Manya abaloko nesimanyi nakumanya. Ojjukira ekibuuzo kye nakubuuza naye ugamba lwaki mu makanisa leero mulimu department emu eri active yakuziika. Anti obwavu twesibiddeawo. Development tewali. Omuntu alese kuba nze kyemanyi ku sako bw'obanga oli member esobola okuwa gundi credit. Yes. N'ogenda ne weetaasa nomala n'ozza. Eyo development bannungi. Teekayo. Nze kusaana oteekayo ekyebiri kyo. Yes. That's very good. Era olina ava n'agikuba. Nga naye aba balokole twabaaki. Nti obutasoma buluma bukulu. Obutasoma Bayibuli. Oba ate bulumu ofudde. Nga beregamba obutamanya. Tebukujjako mizanyo. Kituufu. Obuluma ofudde kituufu. Asitwavaole. Obutasoma Bayibuli ojja kuwulira. Baba singa kali na. Singa yasoma n'entegera amazima. Kale komekereza mu bino. Gandi fudde ow'eddembe. Kale obutasoma Bayibuli. So, nze nsiimira ddala. Ate guno mwaka that is a big achievement. Completed structure. Ewedde bulungi. N'ababakaawo nga bajjugulawo. It's a beautiful boom place. Kuliko restaurant. Yes. That's good. Kubanga hoteli tetuzeesiga. Abamu mugenda mu biwoteri temubitegeera babalisiza ebintu ebitategeerekeka. Mulina abaana ozuze kusala kuba ate waliwo bamanyi kubo mwana Wow. Balina abaana babazimbidde eyaabwe. So the place looks to be organized. Omuzungu agiyita self-contained ministry. So nze guno omwaka mwanguzi wange number 1. Awangulidde. Ampangulidde n'ekigambo kyennyini kyekyo. Mwanyeko n'ekyokusinza muganda wange. Ministry esinza si yeyeka. Ministry yonna esinza. Buli akwata akazindaala awo n'atandika osinza. Omuntu w'omuntu owulira nga batanze omunyiga. Omanyi lwaki alina engeri gyanzikale nze gyasinzaamu nganze. Waliwo bana omuntu asobola okusinza n'ogamba tuli mu praise. Mpayo kayima k'okusinza nkulagemu example batusinzira mu kyaki. Tunakusinza nga Yesu. Haleluya, tunakusinza nga Yesu. Kati ulida. Tugeze mu kusinza kati. Tunakusinza nga Yesu. Kona. Haleluya, tunakusinza nga Yesu. Amin. Beat. Namusajja asike meme ye esobola okufitinga mu worship. Obulire. Ekigambo okusinza ku UCC bakitegeera ddala. Si buli akwata akazindaala awo. N'omugenzi yennyini oluleko ng'asinza. Mulabako ne Muganda. Massive. Omuzungu akiyita oba massive. Simanyi na kumanya. Malazimasi. Malazima. Yebe esusse. Kibeera above best. Kwedimita malazima. Malazima is fantastic. Okay. Obubizi nagamba gaya kusomero bitumbuwa nga bikuwomera. Nange Yesu abeera nange be nalyanga ministry muganda wange. Obanga omuntu ow'omunda alina obuzibu UCC tega
tega nyaba togenzeeyo naye tega balina emikutu egyenjawulo radio WhatsApp YouTube bikine ebirala bingi just tune omuntu ow'omunda jatereera nze nekirala kyebamanyiiko balina bagita kanti spirit balance bakutendeka mu nsi ey'omwoyo kuba perfected ate tebakuleka n'eno nabinya ebiweku ate okyali wano bakugamba nti ssebo tereeza muntu ono n'ono mukoleki omutereeze tutambule naye kati abamu osanga minisitule emu eri luseke bweti manziramiza neza embizi saidi kali kabeereetuwekati ye kusomero twasomanga esasitebeera ki ebudget difiti eta balansinga mabanja me kabeere wekati omanya kiyole kyokka abamusiba mu kyaki bwe kasi tosaba mukama tovaawo asumbawo bakiki manje nonya mukama nsoko nonya obwakabaka kati batukwatira mu lunyiriri olwo ne beerabira ebirala agenda biyisa muki bwaga aliwo omukisa emirimu gy'emikono gyaffe ate omukono tegulinaku wadde kyegukola mulokole genda mu buziba okkirize sula buziba okuba otambula olonde wama bakulimba mazima kulisimasi ono omuntu aba atagala wati kati kankubulire olunaku lukyasinza okuwa verekini lwa kulisimasi mukama nti ayinza omuzibya amaaso n'asuula omuntu atambula akwata ku musabe mwezire oba temuli otambula omukono guli munsi ono ayo ng'olina kulonda kati bwolaba yabawenga emmere okuva eggolo kati yabawanga maani siganyi kati kankubulire kino kiguguba leero oba oyakigi omulembe guli Katonda gwe yakozesangako n'aleeta emmaani kati era tugifuna mu ngeri yanjawulo the same God but kind yakyukamu different method strategies nti nze okufuna emmaanu Katonda ono gyampadde I can receive it spiritually mu nsi y'omwoyo kati physically nina okuteekamu encourage power oba strength kyova bagamba nti no awo obugaga waliwo ekyandiko ekigamba nti kinvudde mu mutwe njakijjukira naye nti yatuwa amaanyi okola obugagga embadde nnoonya okitegedde kitegeeza you have to put in noteekamu effort load to move effort must be applied very good friction okusoma ne banaye friction zafiira sibaano friction edo kasi nga bantu musanga bayibuli omwana angambye era ekigambo nenyenya n'omutwe nangamba teri kisinze kunnuma munsomesa mutya history of China angaseeki oyinza okukola bizinesi n'ogenda okusobola kudiiro ki mukama yagulyawo ekkubo kati okumanya kizikana okimanyi mimi bakyasomesa wogenda in the current days tebikyali tebiriyo teri nayo naye batulemera kuba ku kakatiko k'obuntu majimaji kati majimaji liberiyo oguno mulembe majimaji agaseeki zaazo tiyagase leberiyo n'omujjuki majimaji yatisa abantu bayitirivu naawe bwesige kano esasa tegajja esasa limanye eddogo bakususiza dda n'ozirikira wali so yoyo Dr. Serumaga Mami Sara nami webale kuma mzeeyi bana yatubazima nze kyemanyi twebaze nnyo ne mama ettooke eryo ebigambo tebibula omukulu kasaba muwoddimu eryo ndowooza abaali muli nga balinga Seggwanga gye bawadde amanaabeemu engalo nga batera okuuma tebakola ki tebabula nsiima n'omusumba yavaayo n'alangirira pasita nti gwogenda okuba nga okulembera obuweereza naye musiima yakyesigaliza kuba singa osobola okuwubaka n'ogamba ate kati nze mbu wantu oli kintu
n'okuba ennoga. Nema Misaala webale nnyo bambi yebalege okubanga omuzeeyi omulabiridde gwe intercessor we namba emu yoyo gwamuwaako okulya gwayoza anaaki twogere kitolekesi okozo in fact ola muzeeyi Sserumaga contribution mami gy'abakoze banene nnyo. ono tulaba finish product naye eri nomulanga ze ayanyiridde akubye esuuti ye nekoti naye nga mami eri abakazi bangi abatuuka awo sitaani ng'abakozesa tetubalaba baleero nebanga tebakyate nga bali getegete olwokuba nti buli kimu alaba weekiri genalaba nga takyalaba nga wesi saizi ye ng'amuyisaamu amanso abakazi bangi bayisaamu babbaabwe amanso nekyaki yonna eraba omusajja n'omumalamu ekitiibwa ne mu kkanisa nantu ne balaba nga amazima omuweewudde nnyo twebaza erima Misaala webaza omukadde ku Katonda yeebale nnyo maama w'amawanga maama Misaala tubamanyi gazze gazze tegalwa amanyi okukwa maama gwe omanyi ekitegeeza maama alela mulezi mulabirizi ali awo omubulizo omu gwe nawuliriza naye nabadde okimanyi nti omukyala ye pasita wewaka w'ennyumba. Ekyo kituufu, nze nkikuweerako obujulizi kituufu. Waaba nga ali ddiso ey'ennyumba era eba ddiso ennyumba zitayagala kunyeyamu kuzina amazungu kuzina amaganda. Besides that leero nagendako ekyo aveeko obuvi waka just for week olabewaka watunula era olabanga buli kimu tekikyagatta ebipalo bisula busuuzi eri buli kimu kibamanyira kujjamu kuteekaawo najjawo ogenda kunaabosanga ataddewo yamanya luno lumakinga naluli era ne basajja mmwe mukama abanga alina abatuuza temwerabira bakyala butuufu bakazi bamwe muvudde nabo eri omukazi n'akuyirawo omubiri n'akubeererawo naye olwokuba ofunyeemu buli moto alala mutakyajjamu noleeta sekuritale w'ekkanisa nti batuyise mu conference Dar es Salaam nokateekamu nasigala bambi ng'ali mu kwegayirira mukazi kama mukozesa mutandikira wali zitumutukula kulya kweriisa bifi ya nkoko kisegedde kalabe ekikoli n'ekyo nakuba essimu nga takwana kakira kali mukuweereza kamuleke kwegamba akuwa respect eyo imagine naye tolimuteekako wadde mu maaso g'emmotoka era waba atudde mabega gy'abeera n'abaana be kale nkwata nti akawalako ku kyaki nenkatuza nye bannaa I'm not disrespecting girls ababeera ku kyaki bwe kiri naye sisobola okutuuza mu maaso nga mama abaana ng'otandika oti ye bannaa mabega zonna omusumba gw'omumanyi togeza kutula mu siti y'omu maaso otya ogitulemu nga mama ali awo mabega kale noba yagadde otule mabega at least ebeera input teekawo toto at least ateekawo omwana naye muganda nga abasumba b'ennaku zino kizibu bala nga batambula ne bakyala baabwe babayita okuweereza akuleweza naye babaleka abamu bagenda bokka nti lwaki balina ensonga zaabwe era genovaayo eyo ng'aleseeyo ekyapa kopi alina okwekubisaamu yanti yatugamba era balikebera mu fayiro bamalayika so dadaye mutwegattekawo mu comment section bwe kiri mpwebalize Bishop Amina Sserumaga ne Saala omulimu gwe bakoze gw'amaanyi nnyo ku UCC Kasubi mulimu munene nnyo Obwakabaka obwa Katonda oba gwe togulaba simanyi oyinza okuba nga olimu spiritual endali kyekye mu Luzungu endali you are one side eyesight
ekitegedde naye nga bakoze omulimu munene nnyo guno omwaka otunulira success gye batuuseeko bannaaye tulekenga kuwalana buli saawa bannange muzeeyi nemayi mukama akoleki ogera obbawangaaza ate ogwo omutima gwe yabateekamu mutambule n'ogwo obukakamu obwetwaze respect ebyo byonna mutambulire abo ekyo mukoze 225 omubiri gwa Kristo etofaali kweriri linywedde tofaali kweriri y'amaanyi kituufu nnyo gwataliraba soma Bayibuli kale ngeko omusindize mu Bayibuli leka muyambeko nsoke mwe ojja kusoma mu biseera by'eddembe Abebulaniya 13 olw'omusanvu kandukuwe mujjukire nga abo ababafuga ababuulira ekigambo kya Katonda era nga mutunulira enkomerero y'empisa zaabwe mugobererenga okukkiriza kwabwe kitegedde nze abo abantu nze nkugambye omutima gutabanguse ogezezzaako onoonya ebiguza mu nteeko biganye bibuze tetugambye nti UCC ye Yesu don't mistake us naye enjiri eriyo tetwogera ku kigambo ejja kuyamba okukonekitinga ku nnyini mutima olaba n'abensi akugamba olina ekikutawanya genda ewa gundi TikTok emalako mupulesa olina ekikutawanya genda ku TikTok osekako kyonna kale ate fe ab'omwoyo nga tulina bano abasobola okugirera obulungi nga olaki tukugamba nti genda olina ebikutabangudde Christmas eganye kakucaya akavubuka ademaimugena kulya Christmas munu enyumba gyewaweza sente bazimbe togirabako bikalubye owuyo omuntu w'omunda atabanguse asigadde ku kagiteka negative percent asagaza akawuzi kati aidage yatugamba kano ketuyitako kakutukira kaba kaweddemu munda mugeena mwosibira akandi mugana ngo osobola okuyitirako wa osobola owuliriza samoni zaabwe omwaka ogunagwerako guno ogujja naguno zirina kujja sezisigaddeyo zokka zinagenda okuggwako nga omuntu ow'omunda ateredde mulayini gamba Yesu nkwebaza obulamu bwange mbambukuwa obeera omulokozi era mukama wawe onsaasire kali butuukirivu bwange oyita mu Kristo Yesu amiina mukama tukwebaza kuba UCC kuba abaweereza bonna kulwa muzeeyi Sserumagga maama Saala olw'omulimu ogwo owabateekamu bwe yatandika omulimu omulungi tulina okukkiriza nti ojja kugutuusa ku nkomerero mukale tugambye nti tebalina challenges bazirina batusabyewo banywezi kubanga ettafaali lye bateeka ku mubiri gwa Kristo ddene nnyo mukama lituyambye bangi abasumuluddwa bangi abakyusiddwa bangi abakomyewo mu kwagalako mukama kyetuva tusaba yongera obbanyweza mulaba aleme bawogula okubazza ate ku sayidi ye ola basigale nga banyweredde ku gwe Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu amiina era amiina ddala tetugenda kubanga tusukkako wano tugenda kubanga ate twetwololamu olunaku olw'enkya tugenda kubanga ate tujja n'omuntu omulala omusumba bwe kiri awo baani oyo mukama yena gwanaaluma mukama yena gwanaatuwa waliwo kati yabadde asuubira alo gye tuyinza otandikira anti kakati engeri gye twamukonyeeko era kati amaato gaali galiki bonna abakulembera omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda dakiika zijja kubeera ziwerako zijja zikubuulira tujja kukomawo wano shalom weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.